njagala onkubiremu ttooki ku kintu kino. Twabadde tuli awo ne wabaawo abavubuka ne batandika okuintensifyinga okukuba t-shirt eziriko ekigambo Muhoozi Project. Ne baleeta ne bumasiki obumasiki nga buliko ekigambo Muhoozi 2026. Anti kakati abo ani ali mu bintu bwe bityo right now nga tuli ku 2021 oli naakuba ebipande Muhoozi 2026. They want to create an impression yabo babala mu abatabala. They want to create an impression that there is a fight between Museveni and his son. Are you sure? Yes. Mpuli. Two, they want to create an impression that Museveni is staying in the power to groom his son. Kakati n'olaba oyo bala mu bwatambuza omuceere oguliko Muhoozi. Because this people don't listen. Ennaku zino twebuuza who is obukutiya ne bujja buliko obukofiira ne bujja bakuba gundi olaba nga jampayo gye walina ya Museveni supporters nabo bagirina. Andi kubuulidde nti these people bakozesa babbalamu. Why? The mafias abali ne Museveni mu family ya Museveni muli mu battle between omuko n'abantu abalala nti omuko yali alowooza okufuga eggwanga kakati omuko naye tasaaga mbabuulira mu gavumenti muno omuko is more stronger his hand in government is more stronger than Museveni is. I'm telling you group ya family ya Museveni eyagala omukasikire Museveni yeyina sente. When Museveni tells you nti mirundi mumuwe kino he goes through people ne bakidiscussing kati nze n'ekintu president kye yalagira okumpa nakisanze bakidiscussinga somewhere else nga ne document baziyina ate ekikyatikiina kuba kyalagira okumpa kati is a question of debate nga ne bamafia bakinanyiza n'obba ku bano ne beewuunya. Yes kakati naye ebyabwe when the kakati bakyevaluatinga bagamba tukisabotaginge gankukubire baba kakubire kakati kyenkugamba okitegedde kyesiraba kutegeera omuzeeyi nti singa naye abadde akiraba nga takyagala kyali kiwakanyizza naye batuuse n'okuleeta masiki kati bazambala ziriko 2026. Anti nkugambye nti nga tetunaba kulaga eri gye tulaga why do you combine the two? Does it mean that Museveni is only interested in this? Kakati bote balina analysis yaffe nkubuulira nti oyo omuko ku media abasinga mukoddomi waabwe ku media abasinga kubanga ye buli kikumi wekiri ne bwe gaba mawulire yafuga empapula z'amawulire. The man, this young man controls the media more than Museveni and his team. Era bwaga nti anaakujja ku mawulire akujjako kubanga ye ekintu kye yakikolera muli nti bwe bamulaba bwe bati baga nti ono family member is a close member. Yawandiika ekitabo ekivuma president n'akiteekawo every Monday ng'acriticizing government ya gundi yasezaalawo until I came up and said this is Islam. Oba Museveni yangobangobe nemukwata nemubakubamu naga nti kati katumugjewo wano yali agala 5 billion nti banzijewo olwa 5 billion nze tulabanga kireetawo tension mu public n'akaluka 2020 olina atandika osaasanya let me tell you it is intended for two things. That Museveni is preparing his son. As a result, he is not going to go. Okay. Museveni will only go and hand over power to his son. You don't need. We are now talking about the current election. Yes. 5 years ahead. Have you talked to God to guarantee Muhoozi that Muhoozi will be alive at that time? Do you think? Are you sure that Museveni will complete his term? I'm worried. When a leader looks strong, is when there are troubles. Gundi, Hosni Mubarak, yali takyalangako mu Uganda. Era bwe yakyala Entebbe president yamuga nti we the first Pharaoh to visit Uganda. Mubarak felt secure to visit Uganda. He had not visited Uganda. When he went back, what happened? This is when he felt that things domestically were fair. I see. Edogoma came and visited Uganda, this tax president. And he said, even if the European Union stops paying allowances to your soldiers in Somalia, we have the money as Turkey. Because Turkey is the leading Arab country in Somalia. Even the Somali International Airport were constructed
on funds from Turkey. I see. Yes. Kakati when we had the government bali batte bagisudde. Ono omukazi yajja wano wa South Korea. Yalize wano kabadde wano akakyala kubanga akakyala ako president ndo yakatunuliranga mutata wako General Park. General Park yanunula South Korea okubeerawo. Akakazi bakawanye kakoze linye lyako. Bwekapa ntikali mukomera. Oloza kali tambudde nga gondi nga ewabwako ebizibu. Gaddafi bamujjako sanctions. Abantu ba Libya bali tebasobola kutambula ne batambula. Libya tewali madagala nga abaana bafa. President Museveni ne Mandela ne banegotiating a deal which helped Gaddafi. Gaddafi n'agenda ne mu UN n'akuba tenti ye mu maaso ga UN n'aga nti Libya eyagala okubazimbira ekintu kya okuzimba UN ekitebe ewalungi kubanga eno wala nnyo. Bwe yava mu UN mu tenti ye bamutunulidde abazungu n'agenda e Italy. Gaddafi kept the Italian parliament waiting for him for 8 hours. Bwe yamala okuboogereramu. By the time Gaddafi was removed, died, Libya was the largest money lender mu nsi yonna. My last time to go with the president, we found there 5 presidents with begging baskets. Baze kusaba Gaddafi abawole sente. One of them was from Greece. Gaddafi yawola sente. Serious? Gaddafi bwe yamala okwogera mu Italian parliament n'agenda ku kitebe ky'omubaka wa Libya mu Roma kinende nnyo ky'amaanyi n'ayita bamalaya bonna. Tourist companies collected prostitutes in the whole city of Rome ne bajja. Gaddafi yabawa bukaaya n'abawa $3 bisatu. Omanyi gwe ekibuga Roma Rome okunganya bamalaya baamu kupat ne bali bonna bye baagala n'aga nti mbayitidde ekintu kimu njagala mukyuka ng'ayagala okulaga abayitala amaanyi ge. Gaddafi n'agenda mu African Union lwe yajja bakulembeze wano nalaba owa Bunyoro n'owaani leero bano abali ba ssente Kimemeya teyagenda ye Kimemeya saamulabayo oba omulangira Wasajja yaligenze Wasajja tayagala ssente kitalo naye kakati Wasajja takoze n'abaana be nabo bajja kulebeeta nga bulebeesinga abawa nga Wasajja bwalebeeta bwali wano bwabeera wano because he has not made money to educate his children. I see. Yes, which is wrong. Nti biri ebyokulowoleza mugundi twagalayo abalangira abagagga twagalayo abalangira abasomye ba pilots twagalayo abalangira abaki. This is how they are going to compete with our children. I see. Otherwise bobanga abaana bo tebajja kubeera mu kirasi eyo bwejja kutandika kuboogerera nti balangira. Kakati nkugamba ti Gaddafi yajja n'akunganya nti kabaka n'akunganya bakabaka banne n'abagena n'abafunira n'entebe bwe batuula olwo ayagala kufuuka kabaka. Gaddafi ayagala kufuuka kabaka the king of kings. Naye the king of kings mu myezi 6 mu wiiki 6 yali akubiddu nga yegalidde omwana yamufumita ekiso yamujja mu ghetto. Kakati kinjagala okumanya waliyo mu Romania akalulu olwali okuggwa bwe kati ebintu nebyonooneka. Kakati tugeze e Malawi akaluba akamala bwe bakazemu yaliko amazeko bbanga ki. Kati okujjako nga you are stupid oba you are being used. There is no way you can talk about Muhoozi. In politics, time, the politics is a game where extra time is dangerous. I see. Nobody knows what will happen 5 years from now. Tewali akimanyi. Teri amanyi. Naye kirungi okweteekateeka bw'oba olinamu ambition. Anti nkugambye nti are we creating a monarchy? Simanyi. Kakati bo baagala Muhoozi oyo abo babbalamu beeyambisibwa ba mafia without knowing. Bwe bukutiya obuzunga bwe tulaba Muhoozi akuwadde bino bakuwadde. Kyenkubuulira nti abo bamanyi politics bwe bamuzannya. The person who is doing all of this is not a friend of Muhoozi. Ate nga yalaga amuwagira nnyo. No, amukuba mu t-shirt. Oyo balamu ku politics tamumanyi. I'm telling you. Bano ababazannya nze nkugambye. When it comes to government influence, mukoddomi wa Museveni alina amaanyi agasinga agasezaala we mawulire. Kati obawa magezi ki abatambuza ebintu? Kubanga nkugambye nti Museveni bw'alagira bakuwe ssente ziyita mu Nakalema. Museveni bw'alagira kakati ng'ow'omureya yalagira bamwongeze gundi ye emyaka 2 Nakalema aganye Nalwisa aganye batisiza omwana nti Kasolo gisayininga ebbaluwa. Kati who is who? Baagala
contract egweko bagambe president bamuvume tiyali tajjukira kakati kitegeeza eyo government eyo no nze ne bompopo minister sikola ne bompopo vice president ngabo banalwiso bakyaliwa nga bakyamusala wundirize bwe bati no my safety teri mu government my safety eri mu private sector eri mu byange until this group goes I see kuba tebategeera nti if you say nti president bamuguza a fake land title are you telling at the election time should we vote him you are telling us that he is Sinairo. I see but the president cannot go you are talking it literally nakana akasajja kana akobugalu bindi akagala okulaga nti nakalema akola that story wouldn't find its way you would say Museveni's aides abayambi and when did you realize this is an internal family matter which is embarrassing. I see nakalema omutweta lino kati agala okulaga nti yakoledde nnyo manyi bakita relevance nakalema want again to become irrelevant no nakalema you lost your chance kasita omufubuka yakweyambisa tuyita tikiti people mutekewo abamu onuliko dinchirina nyinza okuba nakalema nadduka as how nti gundi bagameire tujja mukeza kuba chief justice are you creating allies simanyi are they creating allies kyovolaba nti government bwe zijja ziri ngeya Museveni esanyizawo ddala kubanga bano beebuuza nti they are going to overthrow their government and knowing nti akasajja kamukano nga keyambisa monitor kubanga empapula zonna kazigula baba wase buno bwavu aiso ekatunisi ali kunze kuba bakawadde singa ntegeera gwe ekifaananyi ekyo katunisi nenkirekera oyita mu ttaka babuwa ssente bwavu gwoli mwavu kana akasajja kabbye buli wamu kalina simanyi mwenda apartment kalinaani wulya ssente zekatadde mu bwada gwe kagula gwe owa monita oyina ki bwavu oba monita bwavu why do you help this? How do you help this people power police tenayogerako akasajja kano nga kakolaga n'aba monitor ke kabitaddemu people power mufeya akasajja bakazinda akasajja kadduke ne people power zero olupapula lwa monitor muziro olupapula lwa monitor nange mbayambeko let us reject the monitor newspaper tujiwere abalala bategeere kubanga nze okubala na ba NBS kati buli wamu until I make mine bawze nze kasojja ogalawundi nabe ngenda nabo kasogalawo nze nangenda nabo kati bafolo abatambula na mirundi by the time I make my own TV jakuba mwenna mazo bako kubanga nze sikomawo sikomawo nze jemba sikomawo kantambule nabo until our next stage is to make our own TV station. I see. Kakati nkubulya ne gamba ndikatunulira apo bano but Diana what they did not understand the publicity Ugandans have been having was because of two things. One, the international community and the international media. Because it was a pandemic, it was a global issue. You could get the information on CNN, BBC, and other outlets. This is how we have benefited. That if it was an African isolation, we wouldn't be having the information we had. Yes. But when you say situation, that it is disease global. that threatens the life of the White House, that threatens the Buckingham Palace, that threatens pollution number 10, premises office in Britain, I see. That threatens these powerful European countries, Ntimakeria Kalina. So we Africans, we accidentally benefited from free information from the outside world. Even if we did not have a task force in Uganda, abantu bali bamaze okufuna amawulire okuvaawa buli wamu kakati ekyokubiri ne tujja tufuna nti Katonda yatuyamba tulina president a good strategist najagala ekisaawe n'akola ki kakati bano abasiru bano ababbi bwoba fwe batugamba mu byobufuzi success after success is bad. As people were enjoying my program on NBS, I neglected
another alternative online media kuba nali mmanyi nti abala bonna basobola obbakanga except two people. I will be surprised if these people can intimidate Serwadda. I would be era Kalisa olaba Kalisa yali mugezi ye Kalisa yali tamanyi tinze manyi bamuteze 10 billion zatagenda kwatako. 10 billion was big money nga kazirina kali kazirina nga kagamba Kalisa nti Tony himuda nganze manyi nonya kubakalisa nali nonya kubakalisa ategere nti mi future tali damu kwantagonizinga business ye ku kafera ako nali njagala to expose akafere ewakalisa naye muzeyi kuulira sente zonna abantu zibula government yavuddeyo neeza radio teziriiwo ezo zibabba bazijjawa ati gwe kyotomanyi mumubayamba kati nkubuulira nti Diana ne banne ababbi ba sente all of these people are involved. Tebategeera nti COVID will last longer. Baalowoleza mu wiiki ebbiri Museveni ze yabawa. Ne baga nti emmere temugigula mugulire w'ebizimbe. That's their practice. Muganda cannot buy a building. Muganda just makes things work n'alyako enjawulo. That's a Muganda. Nane Baganda yasooka kugula yaga yetasesema. He will go back and requisition some money. This is where we differ. Nti bakugamba nti when you go to Japan ekizimbe ekyali mazeewo miliyoni ya $1 mu kibeera 3 naye nga weekiri. The same applies to Europe, the same applies to America. In Africa ekizimbe ekyali mazeewo miliyoni emu kimalawo miliyoni 10 nga tekiriiwo like this hospital ati mukaaga where government ebintu biri bibiri government guaranteed ekisaawe kyawo which means this woman, this Libyan woman omanya oyo omukazi omuyita afaanana Gaddafi ye is charging mwe yeye abasalako amagoba kati mujja musasula naye nga talina tafaali lyayeewo. How can you tell us nti babbe ekyapa nti mwe buli wamu nga Nakalema bwasiriwala n'ayogera nti n'ebyapa bya pulezidenti baabibbye kati oyo Nakalema alwana na kikyonjo kubanga how for us who know if Museveni wants to buy land I know Museveni's neighbors cut his face to lure out his cows zirye ebintu by'abantu Museveni asasule babeerawo nga batema gundi sengenge. Is a collaboration between abakuma farm jinaki bafune compensation na bano nibaga nti muzeeyi ente ezo zaali omuddo ntusasula. Where is it? Can you bring a government value to assess omuddo gwe biridde kakati today how if Museveni bought land don't expect Museveni to go there to negotiate. Museveni must have a company running assets zengaki lwaki tulafamu ebibye ayina mukodomi we lawyer ayina legal department yabakikyonjo. So how can a normal transaction be made Nakalema? Let us tell you because you don't know apart from raising your head here your reasoning capacity is very low. You wouldn't even reveal this. I see. Babade baganti akola nnyo they are fighting internal battles and they eventually expose their stupidity. Kubanga kati if Museveni wants to buy land he will send it to search for people, but in many cases the neighbors of his farms either force him to buy them off or they lure him into buying them off. Kakati bwe bakola nti ente ezi bazisalira sengenge nezirya kakati ye anyiga agambe nti naawe omusibewo ente ezi kuba Museveni is very sensitive. Enkoko agisasula embuzi agisasula nababuuza mu State House ti lwaki president gyayita yonna asasula mbuzi nandiga lwaki tasasula kumbwa simanyi nange yanti embuzi baddira abaana ne basiba embuzi mu bisubi mu trenches and dangerous walibeerawo wakatuusa nakuba emmotoka ye kati bwe beekweka mu trench emmotoka ye nesooka bweyitawo eyokubiri we batega embuzi ne bagisumulula embwa waliolabeekonga emmotoka nga konvoyi ya pulezidenti etomedde ku mbwa sekiwulirangako yes embwa tosobola giteeka ku lujegere ne weekweka wansi bano baddira obwana obuto which is dangerous security wise dangerous
nti omusajja kana atabuti that second tactic lwakuba emmotoka ze ziri amati omusajja ayinza okwekeka nga akaana k'embuzi kano kana akaana k'embuzi bakakwekawo kamanya kabatya president gyagenda okuyita era bye babikola nsonga kumubba nti kakati eno embuzi gye yatomera yalagira Yuso kati otaliddemu kuwaafuwala kubanga owa Yuso yakwata dda ssente n'asasula embuzi mbuba abantu basatu bafuddeyo ku mbuzi bwe tomanya yatomera wano ebweyogerere mulimu ebintu ebiri self explanatory oli ne mukyala wo mu kisenge n'owulira omukka omubi nga si gwe oguyisiza obuuza aguyisiza tosobola kubuuza kakati gwe tomanyi nti embuzi yo tennabulako naye tebalina bwongo bajja okusiba bano kati Nakalema talina bwongo nti the president, if the president buys land, the buyer must surrender the land title. Exactly. So how come that the land title is not there when payment was effected? Chichicho yawukana I pay you, you surrender the transferred land title. Nakalema tachimanyi. Nti obwongo bwe kati ate ayonoona. Bw'ogenda mu banka banka ekusasula only 3 million nga banka egudde. Why? It is assumed nti if you have more than 3 million to deposit in the bank, consult Gandhi ask the consultant which bank is sold. Kati what type of lawyers does Museveni use who accept to pay before the land title is transferred? Kati Museveni kusonga yemu yetaka mzee waliwo abatuuze b'ekiruddu Nakalema mufu awunya jayagala nnyo okulaga nti wakitalo naye ayongera kuwunya abantu bajja ne bagamba nti n'ekyo mukyogera mu bantu nti Museveni bamuguza empewo nti ekiruddu Nakalema awunya nnyo sewage system yayonooneka president n'akwata 4 billion n'azibawa bagula ettaka okuzimbako sewage system. Sewage system tebagizimba ne sente ne bazibba naye kisinga okwewunza bagenda ne bakwatagana ekiwalabye mali emengo n'aleeta ebyapa ebiri feke bimeka bibiri kati saawa eno bali mu bagoba. Why don't you arrest him? Nga tebuli omu akimanyi abantu bawandiikidde abantu ab'enjawulo ate naye kitwewuunya bagala baatuuka ne mu kakiiko ka Nakalema teyabayamba. Nkugambye nti abo sibayinaako buzibu kuba nze nkugamba nti Katonda akyabayambi is because Katonda akyabayambi abayambire ku kintu eki it is because tebannafunayo opposition leader tuyina Bobi Wine abo baabwe naye nkugambye nga nagambye nti gavumenti eno njikuba ekigonji kikuba otya anti ebyo byojjayo ono omusiru Nakalema tategeera impact yaakyo nti what type of workers does Museveni use who can accept to be somebody without transferring the chapa in Museveni's name. Yes. Ekyo nokyogera mu bantu nojjayo engalabiyo nga wasoma wakomako mu pitu. Is that revealable? Fedwa tuwebuuza ne Museveni abbibwa anti kyenkubuulira kati wababbiwa fetuliwa ko mu New Vision n'obugalubindi bwako kalowoozeza nti kakola nnyo Nakalema akola nnyo. No. You were saying kakati manyi kiyinza okujjako nti government evaliwa nga Lwanga Archbishop Lwanga bwe yayogedde naye bannange mwasomera ki omanyi luli beekwekanga nga beekweka tetubakuba kati nedda oba olyani oba waganduula oba walubuga oba waninze nkukuba kasita ovaayo noyogera ebyobusiru kakati kankubuuza Archbishop Lwanga yagambye nti alaga wa Museveni why balooya be bamuovercharginga. Why do you go to Museveni if your lawyers overcharge you? Go to court. Yes. To decide how much the lawyers can take. Lwanga involves the president. Why? He wants the president to pay for the lawyers. Nedda kuno tuganye kuluna abantu bagane abantu bana beyambisa nnyo amakandula yes they use their makandula enchane bamuvuma enchane nedda. You see, this is simple. Two, one of the legal companies which are causing trouble for Lwanga, one belongs to Mayega. And Mayega is the lawyer of the archdiocese. So the lawyer with the archdiocese just receives a retainer. He cannot claim money. Two, let us also ask Archbishop Lwanga which type of land and where was it that required this money. Let the government value go back. I see. Omulabe bwadduka, omulabe gandula bwekankana. Yes.
kubanga tetuyinza mwebabakanga twambulya mmengo kereziya gundi simanyi lwagakireki wetwala sente waka waliyoki do I benefit from them? Some of these leaders have families, have children, they have wives contrary to celibacy, to canoniro balina abaana baabwe. Yes, nebo befudde ndidda. Me I want one thing, like in Nakalema's example. Let us examine it logically. Like when I ask, how can Museveni's lawyers or Museveni's representatives pay for money and the other person retains a chapa? Even if this man surrendered you a chapa which is a forgery, you remain stupid. Why? Museveni has all the facilities to find out whether the land is genuine or not. Kati gwolinga alaga Museveni nti wa wansi nnyo kuba yo omuntu wa bulijjo abiwulyanga basoma ti Museveni bamubye kitegeeza n'abafere basa anda Museveni abibwa kati nkikkiriza lwaki tubadde ku kyapa kya Nakali president omubba Nakali nkugamba nti abo tebabala ne Lwanga naye tabala nti Lwanga ayagala to involve the president nga bano abakafeero bwe bagala to involve the president. The president yaddira amabanja gonna agabanjibwa kafeero agasasule nti Lwanga tayagala kusasula gundi. Is clear. Baloya. You go back to the court. Court can decide nti sente nyingi. Waliwo omusajja wa Okero House. Omusajja wa Okero House yali yawoze Kayondoze yakiwoze ekizimbe. Omusajja n'agana omuwa sente ze. Kayondo went back to court and the court directed the man to omusajja yakunyeza ekizimbe kye mu West End. Why does Lwanga? Why is it that everybody runs to the president? It looks like maybe your boss presents himself to everyone. Did you consult the president before acquiring the services of those lawyers? Tetujja kukkiriza tukubabikube ensi n'ebitegeera tubakuba ensi n'etegeera ate bwe kuba tolina gy'owaaba kubanga counter me. Kakati issues ezo bwe tugenze tuzireeta nti society eno bwetaabe mu magezi unless I build my own TV station ne radio gye batasobola kwereegako achenji gyatayinza kuba simu kuba achenji naye mu basiru mubaliramu mbagambye olwaleero mbadde njogera ne mbagamba nti achenji problemu ye nabagamba nti you see when you are slaughtering a stolen cow and the stray dog comes and started barking mudduke nga kemulya bwe muba mubaaga ente enzibe nga nzibe embwa nejja a straight dog netandika okuboggola mudduke kubanga embwa bwesembera ekomba omusaayi eyo mugitemera ogufi ogunene ne mugiwa neddamu naye neboggola abantu bagenda kubuuza nti yeboggolerani so you run away mumanya nti eyo ddiru nfu kakati embwa eboggola anti obujozi bwa wano ne bwoyogera n'osuula enjuba abamafiya tebasuula ddiru kakati achenji ne Diana ne bannaabo abatalabwa tebakyalina kyakkola. Why? You said government spent 81 billion to buy masks. I see. And you said we shall not allow schools to open until we buy the masks. Masks came from 81 billion shillings. Where are they? Even in the villages where the apply akajanja muzewo mwambale mask abasajja babagamba government told us to give us free masks ekitegeeza kakati gwe ne bw'onoogula programs zimalawo. Have you answered this question of free masks ze mwamaze okulaga kubanga bo obujozi bwabwe bwoyogedde nti do you believe nti oyo omukazi nabbanja bwe baba balya naye yejja akabe ono omutwe ogumulinga omuyembe omutwe ogumulinga akatuuti kabbi yalowooza mbu yajja okulya ssente kakati bannabbanja n'ono omulala bo baba wa periferiyo bano be balya wamba kyovola yagenda eyo mu byalo okutwala obubokisi bwa gundi. People are demanding
if you bought masks for people, where are they? Whether you switch off Mirundi's program or not, the question Ugandans will remain asking you. Kubanga the president has not come up to say offer ya government bagulira ebyobwerere kakati okujjako nga government ekimenyeewo ekyo how are you going to requisition for money kuba kati M7 yagambye there must be an audit. He launched the audit early this week to audit the amount of money zonna ezikozeseddwa kakati mwabaleseewo kubanga bano balowooza nti kya wiiki mmeka bbiri tukirina bwe nali nsoma divinity baatugamba one of the reasons why the Bible is a small book teina details Jesus nazuukiza Lazarus what came after tebabiwandiika they didn't know that they were writing for centuries. I see. Bali brief abantu bakyabimanyi kakati today 1200 tunoonya Bible eri brief kakati naffe bano balowooza nti COVID-19 katukweke emmere is a short term omusajja yakuwa emmere ya 59 billion eriwa abantu bagire ne bagirala kakati mirundi ne bwona omujja ku TV n'ogenda ng'ogula bali abasiru abafiirwa audience yaabwe nakati wetubeeredde wano somebody is asking me oba ngenda okukola program kuba si government policy the ask tebiriiyo kakati Diana lwaki gwe tolekulira n'ono muntu katwe lwaki temulekulira kubanga yes tebaliiwoyo bataddeko tebaliiwoyo omukazi bamuwaana mwana kati bababbi bamudduseeko as usual the thieves have abandoned this woman. Kajja kwenkana olusiriŋŋanyi kuba tekategeera I've defeated the giants, I've defeated elephants nti mosquito nti this woman will kuseke mosquito can defeat me simanyi kubanga how can she defeat me nti are you going to say oyinza mwanda maininga muzeyi ensiri neri enjovu nze nkubulira is he going to tell to convince the public that there has been enough masks the public will say the government offered to provide free masks even to school going children. Yes, are these ones reserved for school going children? Simanyi. Can you convince the public that the food worth 59 billion when people do not have food? In fact, whenever I watch television, anybody who appeals for help, who brings the help? Bumereja. Three, the real people who are authorities on this issue is the medical association. The medical association that traverse the country, and their verdict is the same. Doctors have they lack necessary equipment. They lack gloves, they lack masks, they lack warm guns. Neje babateeka mu karantini babonaabonerayo tewali yadde ekyokulya kati omukazi ono akyadifendinga ani and the president has ample time TV agiraba kati omukazi ono ne munidayana bakyalinda ki why don't you respect yourself and go before you are pushed out because you are going to imagine the most hated person in Uganda will be a change and Diana because they touch on ekibayambye singa Diana bamukubidde abantu ne bamutta ekikyayambye Diana n'achenji kiri eki tewanaba waafa naye singa oyo omukozi takyalina bwayita singa yabamuzaalawo simaje singa yatema dda n'olulago lwe n'akalago ke singa yaddukadde singa waliwo abafa kubanga you cannot. I was telling somebody this morning, if you steal somebody's cooking oil, you cannot use it at the same time in your house. You will alert the other one. I see. Kakati, you got money to buy masks, which are lacking. You got money to buy, even the doctors, up to today, you don't have the necessary equipment for them. Is it Mirundi who has eaten them? I told you that Rwanda did not have COVID threats. Rwanda went to inspect it
an office where the task force was keeping relief. He found it empty. He collapsed. And what they did, when they knew that they had been discovered, they went to refugee camps, removed the food relief from there, and brought it to the Prime Minister's office. And as a result, to compensate what they stole from the refugee camps, they are now claiming that you have foreigners, 10,000 Congolese entering Uganda to get justification to release more money for the refugees. Njagala mzeyo nkubire kyo mugundi. Diana bajja kuyo. Olugambo olufulumye. Era musajjawo bulijjo gw'okuba abantu bamulabye luvannyuma. Yafunye monopole ku bwa candidate. FDC ekomyawo Besigye. Let me tell you. Bali mu mukootinga bamwegayirira Besigye ajje yesimbe omulundi ogwokutaano. Anti kakati atya Besigye. Besigye alina ebintu bibiri. Besigye atya nti aswadde nnyo. Kati ayagala obbaga nti nze munnange nabivaako bankase bukasi. Era nkugamba wano kabadi tayagala okugamba agaanako nedda Besigye ssebo tukwefukamiridde gaanako agaanako Besigye kubanga Besigye isi mbabuulire oyinza okubanga otambula omanyi ne bw'oba otambula n'ofuuwa omukka omubi you look backward oba waliwo ali near you. Kituufu. Yes, tuyina kye tuyita consciousness nti baga nti omuntu ow'okubiri kati Besigye tolowooza nti yetakimanyi being defeated 5 times has an indelible ink. Kakati Besigye wants to say in spite of my weaknesses that have been defeated 5 times. Baga leader of opposition ne banne bali mu mwogerezeganya. He blocked FDC okubeera n'omukulembeze. He blocked ne kakiiza n'akajjawo akalivaibulani n'aleeta bw'aba yali gundi yali tadooba bw'aba kiiza yali tadooba mu masobbaawo ate ono lyanda eriri ku ssanja ono lyanda lyennyini liri ku ssanja tayakirako ddala yoolaba mukka oli kiiza yali musubbaawo awoze kando naye ono ate badde ekisiri eryanda ly'omukyoto ne baliteeka ku kisiirize ku kyayi oba ku kisanja olaba mukka amutwalireyo njagala kumanya kakabadi bubadi kwegira bwekuti kakati nze nkugamba ti abasajja bano nawandika akatabo kange kano nakawandika dated kadi dated 16 January 2015. Kakati akatabo kano kaliko nti the wisdom of a fisherman. Nabagamba nti amagezi g'omulunyanja Semwogerere and Besigye the genesis of futile president's ambitions. Nakawandika 5 years ago. 2015 nga tugenda mu 2016 nembagamba nti Besigye afaanana Semwogerere talifuga ku ggwanga. Nabagamba nti people's negative reaction to Dr. Mugisha Muntu's strategy is attributable to a number of factors. One, unlike his other colleagues in the opposition, Muntu does not use derogatory statements and does not direct the personal attacks to the president. Mugisha Muntu does not attack government institutions as other opposition leaders do. Besigye tavuma ayigigi kuba ayigigi amulyagonja waabwe. Besigye muntu waba mafia 10 ku 10 era Museveni bwakutte ku sente nasiba sente ziri mu government Besigye akekema. Ndiva kati kankubuuli mu butambi bwange obwo ba mafia babadde boogera ne boogera ku Bobi Wine ne boogera ne ku Besigye ne baga nti Besigye is a lion, a lion that have been used to feeding. Buli lwogera bweti nogiira ennyama buli lwogera bweti nogiira naye Bobi Wine ye ate strategy ye yakulaba nti ye akutula n'agenda yenoonyeza emmere. Kakati nkugamba nti muntu believes that not all Uganda's problems will be solved by mere removal of President Museveni. However, this is bad news to other opposition leaders. For example, Dr. Besigye
we have to understand what influences their attitude towards the president and why each of them is using this or that approach. Tolaba nti Mugisha muntu wanjawulo ku Besigye. Mugisha muntu yeta ina personal vendetta na Museveni. Yakugamba nti the whole system yonna structure za Besigye yakuba Museveni baziyingiramu. Besigye waba n'ababbi era Museveni kamukutekengale nakwata ku sente Besigye gola atiribira amanyo tasenyako gola atiribira golo gola atiribira amanyo tasenyako gola atiribira Besigye Museveni amunyina Besigye Museveni amunyina kakati ate Bobi Wine yetamanyi potential ye nti Bobi Wine must avoid Besigye as a rapper. Don't go for unity. Toyina kyojja wa Besigye yakona damulekere siranirye nabana aba nanti Besigye abadde abewanira ku sente Museveni sente azikuttemu Besigye ajja keke nenkugamba it is a strong belief among the Baganda that a snake resembles the environment under which it was reared or hatched. If it was hatched in a green environment, then it takes the green color though. I do not know whether this is scientifically proven. However, it well fits the personalities of individuals. A person who grew up in a troubled marriage will be influenced by the same. A person who grew up in an affluent family will have traits of a background, and a person who grew up in a religious family will take religious norms seriously. It all depends on how one was nurtured. Therefore, this can be how Dr. Besigye came to nurse presidential ambitions. It was because of some NRM leaders made him believe so. For example, in 1986, when Kirunda Kivejinja was asked in a weekly topic interview on who was likely to succeed Museveni, he pointed at Kizza Besigye. Such statements and utterances adversely affect nerves of individuals. Nkubuulira lwaki Besigye ono yetakuba ku structure. Besigye is a product, is financed, sustained by mafias in the government. Tabavumirira. Ekyo gwakyogera. Yes. Nsikiinaako obujulizi naye nkiwulira mu ggwe. Era kaakati balowooza abantu abo balowooza bamafia nti they can replace me with Lwomusana. My audience is different and my approach is different. Lwomusana bamuwa gundi time lwaki nti president amugule amuyite bamuwe sente bamubbiremu. Lwomusana is a strategy by the thieves in the government in the state house who think that they will use the Kusasula strategy to steal money from Museveni. Lwomusana is deadly. Ajja balemerawo. Lwomusana is a man who cannot swallow his pride. He's a Kemi. Lwomusana is arrogant like Kemi. Fe tosobola fetuli basajja bakambwe nnyo. Once I'm focused ku kisenge kuno kimala kunkuba nengwa kutta. Kakati nkugamba since Dr. Besigye's self-presentation and attitude toward his boss changed, he looked at himself as an apparent heir. Remember, the NRM government had just taken power. Thereafter, when Dr. Besigye was put on Katebe, he looked at this as not a mere disciplinary measure, but an attempt by Yoweri Museveni to block his president's ambitions. Remember also, Dr. Kizza Besigye had worked in very influential positions of government. He was the Minister of State for Internal Affairs, but with more powers, influence and clout than his then boss, Dr. Paul Masemogerere. Some few incidents demonstrate powers that Besigye had during that time, including those he would easily overrule his boss's directives. While in power, a state minister, treason suspects who included Dr. Andrew Kayira were arrested and dumped at Luzira maximum prison. Dr. Semogerere wrote a letter to authorities in Luzira directing that although there were suspects, medical attention and special meals should be provided because the majority of them were elderly men with diabetes. Upon learning about directives including the above mentioned favors as contained in Semogerere's letter, Dr. Besigye wrote another letter which I have, directing authorities in Luzira not to implement Semogerere's directives, claiming that these were criminals who should also be treated like any other criminal. Besigye wamaanyi nnyo. Museveni namukula mufyozi. Museveni bakatebe. Bakatebe erukungu ne gundi Besigye yatulugunya abantu berukungu. Besigye yatulugunya abantu berukungu. Atya.
Besigye n'alwanyisa Muhwezi Besigye okumukuba ekigwo n'agwa ku ttaka zaali ssaala za Katonda kati nkugamba Besigye yali w'amaanyi nnyo Minister of State for Internal Affairs bakutte abasajja bakiri muto basajja bakadde Semwogere awandiise eruzira nti wadde ba suspects naye mubawe special diet mubawe Besigye yawandiika ebbaluwa endala nti mubawa baagala kusuula gavumenti medical doctor naye kati bw'ojjayo omutwe monitor neekuba ani mbasasa nja bakuba mwenna monitor ani mwenna nja bagatta wamu bamutadde ku front page nga bali mu kumwegayirira ajje yeesimbewo ku newspaper is this kakati bagenda ne baleeta oyo omuvubuka owa Nation asoma amawulire ku Nation television gundi Patrick yajja wano nga mumanyi naŋŋamba give me an interview ejja kubeera lijula n'enjimuwa kuba nze mala kutesinga n'odduka nagenda okulaba the following day nga Diana ali ku gundi yaabwe kubanga gwe bakugule namuwa kuba nali nja mugoba ninga nedda kamu expose Diana agenda okubeerako ng'alina abantu 10 nga nze nnyingidde 1000 engalabi sejjembe n'agiddusa erabika akawungezaako ensi yabakyagwa Diana accept you are hated Diana you are hated the moment you mess up with somebody's health you are hated you are lucky stop visiting hospitals unescorted bakurepinga n'okurepinga stop you two women stop going to these places stop visiting guys people hate you when you are hated you see hating is like a stench when you are smelling you cannot tell that you are smelling exactly. These people don't know that they are hated Diana is hated this small woman is hated because you are handling you are mistreating the patients uyo mukazi singa kati nekyembuuza esente zonna ezigenda mu kola ziragawa abantu abali eyo mugondi mu karantini tulaba bonaabona sente baziteekawo kalinga omusota are you a snake understand the situation don't fight me you cannot fight me because are you going to fight all of the TV stations are you saying that I'm inciting do I need to incite somebody look what this woman in Masaka I've read in the monitor somebody praising the woman in Masaka kubaba bakolene ne bakola ne omukazi yakutaka what are you going to do to that woman can you win a battle against the medical association can you win a battle these are experts like you some more qualified some more experienced than this small headed woman mwete musobola ekivundu kya mmwe mukirina go to the bathroom and clean you say this we were overwhelmed by the pandemic we've done what we have done we tend this come sweet woman tend in high resignation kati nguga nti Besigye remember that while on Katebe ankuga yes nkuga n'ekyokubiri Besigye amye ba minister enjala diet eruzira yakola ekyokubiri there was another incident that involved the DP mobilizers group when Michael Kagwa tried to address an illegal rally at the Constitution Square Kizza Besigye directed that a police helicopter should be used to flush them out an action that consequently resulted into one of the organizers called Kigundu getting blinded by the dust raised by the helicopter Kigundu later died a blind man Besigye yayogera siriiwo have that on Besigye I have amaanyi gamuwala ninga Katonda amulindidde bebbalayi bamutuuze Katebe Besigye yatuusibwa Katebe bino byonna byabonabona ne bamukatembaoko ne bamukola bikoli mu by'abantu nekola therefore when Dr. Besigye picked nomination forms to contest for the president 2001 he was a man looking for revenge he believed that when Museveni leaves he would assume the presidency. The second important factor that separates Mugisha Muntu from Dr. Besigye is their coming into the limelight. The reason for formation of FDC was the result of fears within the Western elite, whose fears stemmed from the poor analysis of Dr. Samoga's fair performance in the 1996 presidential elections. Let me analyze this situation so that we all know that the factors influence the election. Besigye yajja nga Semwogere mukyenda mukaaga abawestana ne batya nti Museveni si mwangu NRM si nyangu manya si nzibu as expected kati nkubuulira nti bano kye bataategeera
DP tebagimanyi bw'oba oyagala okutegeera DP ne Mao tegimanyi kwenkanaansi omanyi nti Mao yaddukako mu DP Mao left the DP and formed another progressive party with Agulawo. Yes, Mao is a newcomer. He's a grasshopper. Mao is a grasshopper. Nakati ayinza okubuuka n'agenda. Mao is a grasshopper. Ensene nayo bwekaddiwa singa yali yakaddiwa naye batekyabuuka. Naye kati aliya. Kati nkugamba nti abantu abatamanyi factors nkugamba. In 1984 the Democratic Party was split into factions. The actual DP leaders like Vice President Berio Okenyi and the then Secretary General Ochaya were agitating for the removal of Dr. Samuel, reasoning that actually officers in the army were ready to overthrow Obote on condition that the power was handed to the DP, but the leader should be an Acholi. This reminded the DP leaders what the Acholi officers said before 1980 elections. They had convinced DP leaders that they would overthrow the government in case of a rigged election. Kati Mao gobo omulaba otomanyi politics w'Abacholi na DP. No. DP babagiwangula mu 60s. It shifted to Acholi. Yalaga mu Acholi. Nga ababaka ba parliament aba DP bava mu Acholi. Abaganda bali babalemeseza nga bali mu kabaka yekka. Kati nkugamba nti mu 89 DP yekutulamu ebitundu bibiri biwayi bibiri. Ekimu nga ky'Abacholi. Nga Abacholi batugamba tiberi Okenyi no Chai. Nga batugamba Ochai yali Secretary General. Nga batugamba nti mwe amajje galitegese okuwamba government naye nga tugikwasa Abacholi. So if we want the DP to produce a leader, have a Mucholi president leader. Kakati ateka Paulo Semwogerere ne Paulo Muwanga ba mukwano yenga Muwanga ayagala kubeera prime minister. Era ekyo olaba nti Bokero bawamba government y'Obote Muwanga yayanguwa mangu okugatta ebibiina ebyo bakole government emu. Ne nkugamba nti as I stated in my book Uganda through the stormy 80s, this did not materialize. I gave 2 examples on 11th December 1980 while at the DP headquarters I saw Dr. Semwogerere with the British High Commissioner to Uganda together with Mathias Ngobi, who was going to be his vice president. They told the cheering crowd that they were heading to Paulo Muwanga's office to get the mantle of power since they had won the elections. At midday, we are perplexed to see Brigadier Basil Okero chasing us from the DP headquarters, saying that we should go home and wait for election results since they were going to be read live on Radio Uganda. He gave us only 5 minutes to vacate the place. We obediently left because it was heavily armed and in the company of a number of soldiers who looked ready to shoot. This appeared strange to me, since the very man we, the DP supporters, had banked on all our hopes was the same person chasing us away. Early on, Dr. Semwogerere had narrated to me an incident where Tiberio ran into Semwogerere's residence and hid under the bed. The reason being that Tiberio had used the public rally to attack Obote and the security personnel were after him. Therefore, when Tiberio brought a rumor that the actual army officers wanted to remove Obote and hand over power to him, Tiberio, and that Semwogerere was going to be stripped off the DP leadership, which merited that in the DP. All other DP leaders for that rejected the whole idea. Kale olabanzi nze musajja bino nabiraba nenyumiza abantu nimba gambe ebintu bino kana akatabona kawandika 2:15 the wisdom of a fisherman nabagamba nti Besigye bw'aba akyajja okuvuganya Museveni tetusobola kujjawo Museveni. Why? Bamba mwagala tujjewo Museveni namwe mujjewo Besigye kubanga naye mbagamba ti wisdom ya fisherman akola bwati bwemba muyina amagendo nga muyita ku nnyanja buli omu atuula ku bya munne omanyi wisdom nti ennyanja bw'etabuka kuba ab'amagendo balekayo akantu bwekati kati bakuba nti ennyanja bw'eba etabuse buli omu asuulayo ebya munne tosobola suulayo bibyo eventually eryato ne liruzinga weight nemusobola obutafa buli gwosuula gaali zo nze nsuula gundi kibokisi kyo kyonna ekirimu mpulira kakati tuleme kwebbika kati nkugamba nti
Tiberio ndio cha attacked Dr. Somogera accusing him of pocketing DP funds which were donations from party sympathizers and selling off a modern printing press that he had been donated to the party to print Munansi, a party newspaper. On the printing press, Tiberio was right because it had been quietly sold off by the party treasurer, Evariste Nyanzi. Tiberio and Ocha left the party and formed their own, the Liberal Democratic Party. But when the Okero was overthrown, but they never handed the power to Tiberio. Bali batulimba. Abasajja b'Okero bayingira Kampala nga bakuba bisinde bya DP. Tulowooza nti baziri nti bammwe mu 85 babadde betolera ku DP. Naye Semwogerere n'aba DP nga babalawala. Kakati nkubulira ku reflecting ku Besigye nti Bwana akuba endulu mu opposition ali kukiramba nti Besigye aba Western baleeta Besigye oluvannyuma lwa 96 nga balowooza nti Museveni munafu mbanalayizingira gundi what helps Semwogerere nti ekibiina kya DP bano bwe batunulya Semwogerere tebategeera musingi kwe kitambulidde bali tebakimanyi nti DP Semwogerere okubanywesa amazzi one mukibabulya nti they were not used to political party rallies NRM siyan nti goyinza okudya ofuna akwogerera ne kutuka ku sente yeno otamuwa nodira Uhuru akwogeredde mu kibuga okumala ebbanga n'omuvumya kusaasira nodira mirundi akwogerera nti abafere kana katabani kakajiji mbukayinza okumpa simanyi media center nkakube nkasa omutwe. So these people don't have political evaluation. Balowooza nti baketalo nnyo tubasinza amagezi mbabirwa amagezi nkubuli Kakoza Mutale n'afa olwali yali ludda wabanaye Kakoza Mutale n'afa olwali people mourn him. Why? Kakoza Mutale was exonerated nti he was being directed by the president because once the president stopped him from beating the people namujja mu kifo he does not beat. Yes. Tegeza yali akolera papas bwe yaggwako n'akivaako. Kakoza Mutale nga yafudde olwaleero mbabuulira abantu bakungubagira Kakoza Mutale. He was being used, he was used and dumped. Bano kye batamanyi. Tugire tumalirize program y'olwaleero. Once you don't know how to assess and evaluate nti what makes Mirundi ti Mirundi ayagala kukola TV kakati the moment gwe okugenda one wakuli luli wagambanga kumuwabira mu kooti kakati otya nti bakubane bakutta genda mu kooti otekeyo omusango nti beba kwasa omutwe bagenda ne bagamba oyo omuvubuka nze nali mumanyi oyo omuvubuka yawabiranga Kabaka bamuyitani Mabirizi was being used by the mafias. Waliwo mafia omu ab'Emmengo bamufera yabawa ssente ze ne bamusingira ekyapa kati bw'atamiira omwenge n'abavuma nti ekyapa kyammwe ekya Bulange kirina wange kakati akakasajja ka New Vision ne kakikuba nti omusajja agambye nti ekyapa kya Bulange yakirina olutalo ne lukolera olutalo bwe lukolera ne bagamba omusajja nti ekyapa kireete tukiraga abantu ensesiri kate bakizaayo ne bamubba ssente ze ate kati bakikutulamu ebitundu bibiri Bulange eri walala n'egundi eri walala gundi Masenge